Namungi w'omuntu awerekedde omugenzi Haji Musa Katongole abaddeko n'abakungu okuva mu gavumenti y'abakati ssaako ne gavumenti y'e Mengo ko ne bannaddiini ab'enjawulo. Allahu Akbar. Wakati mu kunyolwa ab'enju y'omugenzi bannyonnyodde ebyaliwo ng'omugenzi tannaba kussa mu kago gw'enkomerero era ne basaba emikwano gy'omugenzi okubakwasizaako wakati mu kubalungamya. Era bwe muba muddayo Allah abataamuze mirembe abanaasigala naffe wali mu maka ga kitaffe gasangati nammwe tubaaniriza tubeere nammwe mutubugulizeeyo waakiri olunaku tusobole okuma. Si byangu ate nze kwe mulaba nange era siri mwogezi naye nja kwogera kubanga nkuze. Lulimba nneekola ekyekyo kubanga ati musabadanga nti jawayogere male nga ati ate nze njogera woli lwaki oyagala nze njogere nga gwe mukama wange. Olwaleero bazimbidde ku ebyo Haji bye yateekawo, Haji bye yassaamu obudde, bye yassaamu amaanyi okukakasa nti bannayuganda buli omu afuna ekigulira magala eddiba. Obwedda buli mukungu aweebwa akazindaalo abadde atendereza omugenzi olw'okubeera n'omutima omulungi naddala bwe kituuka ku ky'okugaba. Kati ffe twafayidi wabula obadde ngwena kyoteekateeka ogandi bwe nakikola bweni nga muyitiramu nga anyigawo ate olina lwokola budget notamulowooleza gikavalingako haafu. Oba ogenda kufumbiza mwana oba ogenda kusoma dduwa zaffe ez'abafu fe amadhihibu begatakwata nga era ogenda nti $8,000,000 Haji we naamulaba anaakubako 3. Omulangira Kalifan nga yakiikiridde omulangira Kasimu Nakibinge ayogedde ku bulungi obubadde ku mugenzi era n'asaba n'abantu okufuna ekyokulabirako kino. Haji Katongole byali bintu nga 3. Ekisooka, Haji Katongole abadde ayagala nnyo abaana be. Ekyo nakirabako kubanga bwe twabakubiranga amasimu ne tunyumya nabo n'ate bwe yamalanga n'akaaba. Era bwe kusooka okulaba ku zziga lya Haji. Haji ono yalinga alumirirwa nnyo abantu be. Ng'oba oli awo naga nti kankubire ku gundi ng'agezaako okubeera nti ayungagana nabo. Ate ekyokusatu, Haji abadde n'omukwano ogwannamaddala. Agaseeko okukubira abantu omulanga okubeera ab'amazima ko n'okubeera ab'enkanya era ne yeekokkola n'obulyake obususse mu bantu ensangi zino. Mulekera okulyaza amaanyi abantu. Katongole tabadde musajja mubbi. Katongole abadde n'amazima. Katongole ku faamu yeeyo nga tojja kuwulirayo nti no wabaddeyo kino oba wabaddeyo kiri. Naye kati abantu betuwangaala nabo mutumazeemu amaanyi kyomuntu aba na mukwano kujjako nga ze kufuna. Oluvannyuma Haji Musa Katongole asaaliddwa eswala yeesembyeyo era oluvannyuma n'ateekebwa mu nnyumba ye ey'olubeerera wakati mu ssaala ko n'ennaku. Allahumma inna abdak Musa yanzilu bika anta khayru manzulu bihi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nze Hasif Sekiwunga kula STV Select ey'enjawulo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.